Omuntu n'atuuka okuba omuntu gw'otosuubira n'akuba ku poliisi nga muwulira ebintu nze bye nandiwakanye abantu bujjo nga babiŋŋaana empakana naye ne neetuulira bwe nti n'akubirwa abapoliisi maama n'abagamba ebintu nempulira nga saagala muwuliriza naye nempulira nga olubuto lwange ebintu bivaamu ebyenda bivaamu neŋŋamba katonda wange nkugaba abasirikale bandinkubye okusinzira ate nga ali Bulaaya gy'ayogerera kibi nnyo nti kati interview yonna erotatingira ku maama wange naye ate era akatabo kagamba my mother knows maama wange amanyi byonna buli ekigenda maaso aba akimanyi era nakola statement eyo lumu nga waliwo ebyettaka era nga beboogera njala kubba ttaka ndibbye neŋŋamba ne bambuuza bankwata mu kkoona ne bambuuza kiki kati kyoliko neŋŋa ntya ndi mu kutya ntambulira mu kutya naye neŋŋa naye singa nfa singa wabaawo ekintu kyonna my mother. That is Irene Namubiru era nga si musanyufu ebigambo bingi abadde abyogera yabitadde ne mu katabo akagamba nti when she dies her mother knows. Muzada Megaton gemanya mbaniza kujja ku mbukutu gwa Megaton Media bingi nyo tugembera nga twogera ku nako olwaleero okusinzira katabaako my mother knows aka Irene Namubiru. Story eno Johnny mpanvu etandikira ddala ku maama we engeri gye yamuyisaamu binjaze abyogera not until katabo kano ebigambo bino bwe yabiteeka mu katabo kano kabayita my mother knows. Anina omuntu oba omukulu agenda okubeera nti atuwa information ku nsonga ya Irene Namubiru agenda beera nga atubundira the genesis the journey ey'olugero luno ebigambo tibadde birungi byaze ng'ayogerera maama we abasinga ne baba nga bamujajinga bagamba Irene Namubiru omuzadde tasobya yavaayo lunywi n'akibategeeza nti omuzadde tasobya naye nga akoze eki ye bye yayitamu byali bingi nnyo era buli wajjukira maama we agamba mukyalo ono mubi nnyo era agamba nti amaze emyaka giri 11 kati right now ndowooza giweze ne 12 tayogera naye yamukwera ddala okusinziira ku bintu ebyo abe yamukola ebitambisiza ddala bulungi nnyo information nyingi nnyo tugenda beera nga tugikuwa gomulungi atambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media mbebaliza ddala abali mu nsi ez'enjawulo abali Dubai abali Abu Dhabi abali mu America abali Canada abali mu ggwanga Uganda n'ensi endala mbebazikona nti mwekumbira ku mukutu guno ogwa Megaton each and every day tuba ne stories ez'enjawulo zetukuwa fe amawulire getufunye getukuwera ddala just know that for us tukuwa information yonna tumukuŋŋaanya ne tubanga tumukuwa nina omukulu ku simu agenda beera nga atuwa information ku nsonga eyo bizibu ki ebyatuukawo jjukira nti omukyalo ono yali agenda kufiira mu ggwanga erya Japan lwa enjaga eno mwalimu ndowooza muganda we eyagamba nti senga kafiira nayo ate maama we n'abanga amuwolereza ebivumu maama we yamuvuma bingi nnyo n'abirekodinga byonna bye yamugamba biri mu katabo kano. Irene Namubiru alina obusungu era yakwera ddala kye bayita maama we yali yakakomawo wano ng'awonya okubeera nti bamutemako omutwe mu ggwanga erya Japan wayitawo ekisi zaali 3 taata we n'afa kwegamba ebizibu azayita mu bingi nnyo bwagambira nti n'ow'omukola ki teri kiyinza kumutiisa okusinga kye yagwako ekya maama we bye yamukola teri muntu asobola kumukola kintu kusinga maama we bye yamukola. Irene Namubiru olunaku olwaleero information gy'atuwadde ate yo bannange katubanjulire bannaffe aba Jolam Financial Services bano nno beewaayo okulabika nti bakwasiza ku baana ab'obuwala abaagala okugenda ebweru kukola ggwanga lya Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo bakuyamba mu kye bayita Foreign Employment Loan oba okuteekamu ensimbi n'osasula ng'otandise okukola gwe wenna ayagala okuganyulwa mu nteekateeka eno olina okuba ng'oli wakati w'emyaka 20 paka ku myaka 35 passport toyina babikolerako okubafuna yita ku namba y'essimu 075 26 73 640 Jolam Financial Services bakugamba nti tambula kati osasula oluvannyuma abirenga ampa information ebigambo omukulu yabiteeka mu katabo kano akaleese obuzibu buli omu agamba lwaki Irene atuuka okwagala okutwala ne maama we mu kkooti ku bye yamukola omuzadde tasobya kwa Irene Namubiru asobya ku Abba Marcus Mayanja asobya omusasi wange alina information asingako mufunye omukulu sebo ogenda funa obuzibu ate buzibu kibanna amasimu genfuna galaga bogira boti ng'ojjako essimu
njagala abantu bwakuba leero addemu n'enkya ku WhatsApp kwe muli. WhatsApp kwe tuli buli wamu weetuli. Ye gwaliwa? Ffe abajula mu financial services. Be bakola biki? Bannange nno bano beesowoddeyo okulabika nti bayamba ku kitonde ekikazi. Myaka nno giba 21 paka ku 35. In fact 2. Bazze kweriisa nkuuli. Iyi mu kuyamba ku baana ab'obuwala abaagala ogenda ebweru okw'enogera kamwanyi. Nga bakola batya? Iba bateekamu akasente mu nkola gye bayita foreign employment loan. Bakuteekamu akasente n'osasula ng'otandise okukola passport oyina toyina jangu jola mu financial services ekuyambe. Kasita otandika okucapa kazi ng'obasasula oluvannyuma. Era abantu bangi nnyo abawanuuza ebigambo ate batubye bano wano obweraliikirivu ku luuyi buno. Ate mmwe be bagenda okubba. Butereevu obulyazaamaanya bwa bannayuganda naye we najja mu jola mukakasa nti oli wa mazima. Mazima mwagala mazima. Kikulu nnyo. Nkola ya Katikkiro obwerufu kikulu. Obwerufu kikulu mu mbeera eno. So mujje mulabike nti muganyulwa mu nteekateeka eno. Akanamba k'essimu 075 075 26 26 73 73 640 460. Butereevu oba otufunye ne ku WhatsApp kwe muli. WhatsApp kwe tuli nnyo mu mbeera ezifaananako bwe zitu. Kale yesebo Irene Namubiru afaaki ne maama we twagala otunyumiza ebigambo bino byayogera bitandika bitya binaggwerewa ebigambo byayogera. My mother knows mbuye waalifa buli kimu maama wakimanye kitegeeza maama we amwagaliza ntaana bitandikirawa. So olugendo lw'abano nno okutuuka wano we batuuse ku extent eno kwe tulabira Namubiru nga kati atandise okwogera ebigambo ebikaawo okukira omususa interviews ez'enjawulo ng'alaga obutali bumativu eri nnyina ng'atuuse ne ku extent ewandiika akatabo byaviira ddala mabega. Tujjukira omwaka gwali gwa 2013 omwana oyo yayimbira Gilbert Bukenya akayimba. Mukolo yali ayagala abakazi bannange. Kazi newo buli kati tannasuula nyago wakyakekeza. Obulwadde obugenda omutta bakazi. Era ayagala okumutta senga ewantu eyo baali bateekayo akatwa. Andi kakati President Museveni era yamuwa gundi Minister wa Ntobazi. Era yayagalanga nnyo entobazi. Nnyo nze namulaba ng'aweddemu yali ku gundi ono omwana kapakaati yenanga atunudde bw'ati aluzooledde. Ngamba omusajja ono Gilbert professor kati emyaka gigenderedde asasa naye ng'omulaba omukka agusika bw'aguza mu ebweru bw'aguza munda. naye nze ntaba professor waliwo wano professor yafa yali akulira amasomero ga gundi mbu kye yeekolanga. Bannange olaba professor buno bukwongera libido. Naye nange mbusome neeyongere kuba ndabiri wansi. Bannange si byangu. So omukyala Namubiru yakuba akayimba ako it was a massive oba it was a mega hit. Kali kayimba ki? Nabiryo Gilbert Bukenya Nabulo baali bakayita Nabulo bwe katyo. Gilbert Bukenya agenda n'amuteekamu akasimbi n'akubira nnyina akayimba. Akayimba ako nga kakwata ku maama. Nabulo n'obukaddiwa otwo obulungi bw'ogwe kuwunze. Nebukaddiwa ne bw'oli bw'ogenzeewa ndisigala ndi naawe. Nabulo. So akayimba ako buli muntu eyakawuliranga yagamba yategera story nti akayimbidde Bukenya. Naye ate Tony kwe yakayimbira n'omukwano nga buli omu ali conscious nti enkolagana ya Namubiru ne maama we ate naye eri masavu. So Irene yayimba kana akayimba ng'akayimbira Gilbert Bukenya yakasasula. Irene Namubiru n'akawandiika nga Gilbert Bukenya akaweereza maama we ng'ayita Irene Namubiru. Butereevu. Era akayimba abakawulira Namubiru teyakayimba olw'okuba nti yakayimbira nnyina. Kaali kasasule. Yali ku kicuba. Era akamwanyi yakalya. Akamwanyi yakalira ddala. Teyakayimbira mu bulumi obw'ekitalo. Obw'ekitalo. Bannange. Kuba okusinzira ebbanga mwe yakayimbira.
ne bino byatandise okwogera kiraga nti enkolagana teyaliiwo kuba Namubiru bamukwata 2013 China. Bino ebyenjaga Japan China bali Japan maye bonna balina obuso butono bonna bakambwe bazibu. Nze kati wembawulira Negochotapa eyo gundi mbomo bagiyita Negochotapa oba Negochopiki bomu yali nzibu buno Bujapani bukambwe nnyo buno bujja no fijito buyinemba tebwagalira ddala bintu ebyo bikolagana na biragalalagala nange era bwe bakukwata bayakuza baliwa obudde bubabuze ku bunnabo bayakuza bali Japan kyovola babazi kwata ekisona kiisa ku lulimi bwati n'amala n'akombako abo abalipo bibo so Namubiru bwe bamukwata ensi yonna nno yadda ku bunkenke ne bagamba buli omu asabe mu ddiini ye era ne tukolinga awo Gilbert Bukenya gy'ataasa omwana ebiseera ebyo mpozi yali gundi yali vice president I think so yali alabika oba yali avuddeko yaliko ebiseera ebyo tebyali bya sekandi Gilbert Bukenya yali akyali sekandi yali akyali mu parliament wali nga akyayambala kino ekigundi ku mutwe nga speaker naye omukulu yayitamu kuba byabungusibwa ebiseera ebyo omukulu yayina mu Faransa aliwa Irene omusajja yayinaani omusajja yayina mu Faransa era nga n'olulimi Olufalansa atandise okutuyigiriza mu buyimba obwo wana akayimba ni Jean Bajou Olufalansa olwo oba engeri gye baaliko ekkonge eyo balina ebigambo bibagataga twaba bano bagundi bano abakongo b'ennaku zino bano waliwo bano Mafali Hipupa ate babesingira France kati bakuba bagatta kibeero ni bolebo ezo ziba nno nsonga za mukwano kasita owulira bamusimba ennungo nesebo kakati omwana oyo baamukwata bwe baamukwata gundi maama we we yatandikira okukolera statement eziri haki ezaleetera omwana ono okwebuuza ddala kituufu ono maama yazaala ng'amanyi omwana yali amanyi famire we bankutte famire yeyina okusooka wano famire yeyina okuyiwawo omubiri nga bulijjo era Bannayuganda ne tukuba omulanga gavumenti vaayo minisita wa international affairs bannange muveeyo foreign affairs mutuyambe ku muyimbi waffe ne tukoowoola gundi Gilbert Bukenya finally ng'ensonga za Namubiru bazihandolinze bulungi Mukama Katonda n'atuyamba n'akomawo nga muki mulamu Namubiru agenda otuuka ewaabo obwe waka ng'ebigambo byatabuka dda baganda be bonna nga bamuvuddemu abamu ku ba siblings be be bamugamba nti gwe nno maama yabadde alina ebigambo byayogera senga baakukwatirayo senga baakasiba senga baakattirayo nga maama yayogera ebigambo ebyo okusinziira ku Namubiru mbu Namubiru ne yeesitula n'agenda ewa maama we mbu maama we alayika yamuzaala muto ate bafaanagana munaye bafaanaganira ddala just that ono oba ku maaso ateekako obuntu obuba buyite batyuba obugundi obukowekoowe waliwo abateekamu emmunye endala ono gundi Namubiru kuba ndaba amaaso ga Namubiru ago bulamu gundi kwegaliza bulungi kwefaako ateekako babikola akola emmunye ne bazikyusa ne bakola batya naye bannanga abakazi seba agisika bw'ati n'akateekamu bulungi kwefaako naye nze situukawo bannange obalaba bawummula ennyindo bawummula ekkundi ne namulaba ataddemu emmunye eyo balina engeri gye batunula anti kakati waliyo amaaso g'abazungu simanyi n'abamu ku ba Asians abalina emmunye ezifaananako bwe zityo zibanga za kapa awemma nina ne gwe nalabye leero ng'emmunye ze za brown kumbe babuteekako abantu banoonyeza byute mu buli mbeera yonna bitonde nno bisajja bye bibasuula nno bye bibagulubya bityo kati ali n'omukwana naye naggulubya
ate era naye naggulubya tubagulubya ate nabo ne batugulubya bannange kakati neisebo Namubiru agenda ewaka mbu maama yamwesookerawo mbu maama muyombi muvumi mukubi asinga fulufigo oyo mukubi muvumi omwana bwatuukira okyogera ng'asimbye n'amannyo bw'ati ng'akakasa ddala kituufu maama kyali mukambwe alinga omususa kannayogera kintu kyonna namugamba saagala ontuuze mu bigambo nze ndi muntu mukulu tebantuuza mu bigambo ndowooza ng'ategedde nti oba bano babadde agamba ate bagambye ono kati ate onazze boogere nga maama yeekangabiriza maama oba kwekangabiriza tojja mbu bwakuba emmeeza bwakuba enzigi bwakola Namubiru n'agamba nno n'agenda kuntippula maama alinga abazungu ayomba ayasa okitegedde era yawona bagagga oyasa eby'omwavu n'akutimpula katono akutte mbu bw'omutulira bwoti physically tomuwa myaka gy'ayina envizi ezimufuula omukulu ezimuwaawulayawula noga nti maama tuludde naye kubwako n'emifumbi n'okugwanika eddoboozi mbwe eddoboozi ku ssimu totumanyi lya Namubiru bannange akanyuga ebigambo kaakati bwe yatuuka munnange esebo ng'ayogerera Namubiru ebigambo bwe bitwi Namubiru muvuma ebinene n'ebitono Namubiru ng'ali agambye bingi byensirikidde nga nkuuma kitiibwa kya maama kuba mba kukimugamba mba kubigamba gundi community n'embita ne mugamba maama wange bw'ati bwe yeeyisa mwandimulabye ndowooza nga ye muntu asinga obubi ku dunya era Namubiru ekyamuluma kwe kuba nti omuntu eyalina okumubaakinga mu kaseera akazibu kali akaakababi kuba ffenna tumanyi omuzadde kyategeeza eri omwana n'abazadde biki bye bakolera abaana bamaama baffe bakuze batukweka okoze omusango tokoze nze tojjukira etwakuba abayaaya aweeka wempe kaakati dakuba abaye ne tuboogoloza nze nno nali mukubi bayinza okunzizaawo ne bandaba okubeera bamusibe abaana bakisusa obugombe ne buyita muze wali okyoba weekweseewo akagombe ne kayita akapaatu maama muzaate n'akuba omulango ogubika dduka oba yali aŋŋamba kuddukawa banna okitegedde nti ekituufu kiri nti buli mwana yenna ekyo kyasuubira eri omuzadde era ensi yonna ne bweba ekuvuddemu maama asigala ku sayidi yo omukyala omanya nti ngenda genda ewa maama ajja kunteerayo omugongo Namubiru agamba mu kaseera konna ke yayitamu ak'okusoomoozebwa n'aspects endala zonna oba oli affe ze tutamanyi maama wazze alaga nti sikwetaaga Namubiru n'agenda ng'akubibwa mentally okitegeera so mu kaseera kano Namubiru avuddeyo n'ayogera abantu bangi nnyo ne bavaayo mukola ki omujajinga ekituufu kiri nti mutonzi waffe omuzadde yamuwa enkizo y'amaanyi nnyo nti bw'amala okweyogerako mu Quran for instance ne Bayibuli yennyini azzaako muzadde wabiri walidaini omuzadde kintu kikulu nnyo omuzadde kintu kigundiivu kyokka n'Abaganda nabo baatuuka ekiseera ne bagamba omuzadde ye Katonda wa wano kuki ku nsi yasiba ate yasumulula byonna ekituufu si Baganda be baakimuwa ne mu bitabo ebitukuvu mwekiri Katonda yawa omuzadde amaanyi ag'enkizo naddala eri omwana nti era omuzadde ye omwana yenna buli wakosa omuzadde n'amwogerera ebigambo ebisawundinga obubi mu matu g'abantu omwana oyo emikisa gye egy'obulamu bw'okudubunkana gibahaayi naye nina kyembuuza maama we yayogera ebigambo ebibi byonna naye nga ndaba Namubiru ali bulungi anti kaakati nedda awo njagala tugenda empolampola kali kuba maama newankubadde maama naye ate naye muntu okitegedde Katonda ono agusaza bwenkanya Katonda apimamu minzaani tagifuula yambize eno minzaani eteba yangulu okitegedde naye abakola minzaani z'embizi UNBSN ebatunulamu
simanyi naye baba asinzira kutoba UNBC simanyi kakodyo kali awo naye minzaani epima engulube minzaani epima embizi size zibeera mu maduuka. Nina musajja wange Christopher yalaga obutali bumativu musajja mukatuliki nnyo tekyawera yalaga obutali bumativu naga naye nze minzaani eyo nedda kakati nno nze nina obuzibu nina musajja wange enkola naye kati ayina bwagula oluwombo wano nga muzeyita amala emirundi we yatuulanga nga ku Joy Star batunda oluwombo lw'engulube alutumya bano abakozi balese ape baleka bakwata mu nva zino bakwata mu mpombo abakozi bakwata mu mpombo jjukira mbu babateerawo gundi oluwombo luno babateeramu akammonde kati n'ebifi bibanga 4-5 awo ku mutwalo gumu oba mu 2,000 ne bakusulawo kwali ebiwogowogo ebibugabugga ebyo bitwala tugende kasasiro yenna ne bamusuulako kati abakozi abakadde babagoba baleeta abapya bamalawo akabanga wikisi zaali 2 ng'ebifi biwera ey'okusatu agenda okubamu olugalo bwa fi bino nedda ate ebigodo byasusse simanyi obe bayidajje basaliramu lino olutooke olw'eminwe ngugu omukulu abasami botinkula obulobo ku kigodo awo bansiika ate nabo bakomplaining empoga ziringa kati zine olaba zino enkoko ze basiika ewandegeya enkoko era oba oyagala okuweza enkoko yo aba basiikira ewandegeya awo tobeerawo gwe tokayana nabo gisiikire ebbali enkoko gisiikire ebbali n'ebirungo biteeke ebbali siika bbali wano bibalika bino emboga ziba nnyingi n'akutisa tomato sauce kilo n'adya tomato sauce n'akuteekeramu agatooke akuteeramu gino ginnaminwe bw'agattamu musa kwega tuli mu buzibu n'ogula ennyama y'olyeko bulungi sijji n'akuteeka kababi aye wokomplaininga n'ayomba ogenda kunnema bakasumba balate naye osusse naawe tubyakyuseemu ate n'ekirala bagira obukoko butoyi emanyi okuggwera muno byonna ndowooza olwabe amali bagaddero naye yaweze olwo akupimamu obadde okyaŋŋamba esibu maama ono byonna byakoze omwana namubiri okusinziira ku bwannyonnyola ekituufu kiri nti maama ekyakuweesa obuyinza n'amadaraka mu maaso ga Katonda buvunaanyizibwa oli mukulembeze yakimanya bulungi nnyo nti omutima gwa maama gwe mutima ogusinga okuba omugonvu eri omwana webale okitegedde era ebimu ku bibaleetera okuba nti be bakatonda b'oku nsi Katonda kwe yasinziira yakimanya nti maama tayagaliza mwana we kibi bamaama be basinga otwagaliza ebirungi ensonga lwaki essaala y'abazadde ne bayanjawulo teyagiteekako jjiji nti tekonkona etuuka eyitawo buki buyisi buyisi tewali kanyama tewali yensonga lwaki abazadde bali mu buzito obwo naye ate omukulembeze ate era olina okubeera olina okukola obukulembeze bwo mu bulungi kyekiri kye bayita qualities of a good leader. Yes. Exemplary. Okitegeera kakati omwana omutadde mu kugezesebwa be bano abakulembeze abatuuka okuteeka be bakulembera mu kugezesebwa ne baba nga tebalina kyakuzzaako okujjako okutandika obbajeemera yensonga lwatulaba abakulembeze ababi abayisa be bakulembera obubi be bakulembera batuuka ne beenyibwa ne bakoowa okukakana nga batandise okuwaana ebigambo nga bizito
abantu bawoza ensinga eyonoonese abantu bavuma abakulembeze bakola naye gwakulembera oyisa bulungi bw'okulembera okunyigirizibwa okwo kati ne ku bazadde awo wali so crucial ekituufu kiri nti maama ono okusinziira ku Nambiru by'ayogera besikakasa nti amuwaayiriza tasobola muwaayiriza ndaba amulemeddemu nnyo kuba ayogera alaga ali psychologically tortured kuba omuntu agamba nti each and every word each and every statement maama gye yakolanga mbi yamurekodinga ebigambo byonna birina ekiseera n'abanga amurekodinga ku phone calls amukubira n'amurekodinga maama n'awanda naye omuzadde gwe kennyini gwalina okuteekateeka omwana wo mentally okitegeera omwana wo mu kumuteekateeka mentally toyina kati ayiri Nambiru alina obuzibu bwa fencing obuli mentally bambi kuba maama we ebigambo byamugamba bikaawa okukira omususa naye ffenna tubuuza because that is the main question lwaki maama ayisa bw'ati Irene kati awo nawo ate waliwo ekibuuzo kuba senga tufuna ku sayidi ya maama naye n'avaayo naye era omwana saawa zino njagala tutunire sayidi ya Namubiru maama obuuli awo naye ajja kuvaayo ayogere kuba ekibuuzo ekiriwo era nga bw'ogambye lwaki maama amuyisa bw'ati baganda ba Namubiru abalala nabo abayisa bw'ati tulina okubalansinga eryato anti kyenjagala nange kuba kati right now tulina sayidi ya Namubiru yokka kati sooke tutunulire ya Namubiru eno ddala kituufu maama bw'aba akikola ng'akikola Namubiru tamuyinaako mberebeze yonna then ne maama musobya kuba tosobola kuŋŋamba amaze emyaka 12 okuva mu 2014 teyeemanyiza maama we yamukooyira dda that means that there could be something ebinene ennyo omwana ono bye yayitamu ate kati maama for me I'm quite sure that tasobola kuvaayo kujja kukwewulereza gwamusinza asirise teyejjusa kati ye ŋŋombo gy'aliko kati maama saawa zino maama public engeri kati gyegenda omureceivingamu naye alina okuvaayo okuwa sayidi ye gibannange wadde Namubiru ayogera bw'ati ne bw'ati naye olaba natuuka ku bufa bw'ebityo ebikola ebyo nga bw'abinnyonnyola Namubiru yampisanga bw'ati naye mu kaseera kano Namubiru bw'aba yatuwa sayidi ye gye tugenda okutwala kuba maama si bw'otyo bw'oteekeddwa okuyisa omwana omukubye mentalo okusinziira ku ye by'atunnyonnyola omuvuma ogamba mwana gwe senga baakusiba senga wafiirayo omukuba mentally omukuba psychologically reason being nti kati atya n'okufeesinga mu buli we yagezangako mufeesinga nga maama amuvuma ebigambo kitegeeza amutaddemu kye bayita intimidation okitegeera amutaddemu okutya amutadde kababi Irene Nambiru waatuukidde essaawa zino okugaa nti avuddeyo okuwandiika akatabo nga bimususseeko bizitoyi n'agamba nti bwenfanga maama wange byonna abimanyi to make matters worse okusinziira ku Nambiru byannyonnyodde Namubiru ono kiraga yakula nnyo ne jjajjaawe era akamu mu kayimba ke yakadde abatuuliza bagende bakanoonyeeko kasuusuuta jjajja n'omukwano gwa jjajja ye ng'alaga jjajja we yamubeererawo akeera bucubi agenda mu nnimiro brandi niyo ndowooza tekawoza wadde ne wii kali mu nnaku ziri 7 kali mu 5 awo ngalabyeko so maama yatuuka ne ku extent okusinziira ku mukwano Nambiru gwe yannyonnyodde mu kayimba kano tekaabadde omutima gwe ng'asuusuuta jjajjaawe n'omukwano gwe yamulaga oyinako nkubire ogande otya oyinako nkubire kankukubire kale so bwe ntyo nno bwe nfuba okubeera nti mbawa information naye nga airtime antima wa buli kaseera kanamba k'essimu bwe kali awo nsuulirako kyonsuulidde 234 ne tuba nga tubaweereza mu ngeri y'enjawulo esebo tubadde tukyali ku mukwano guno ogwa jjajja Nambiru gwe yalambise mu kayimba maama we yatuuka ekiseera
nga Namubiru agenza okulambula ku bijja bya bajjajjaabe oba oli awo abasabireko abirimeko n'amugamba oyo abadde agenze kuziikula bijja bya bajjajjaawo ku Nduga omwana eddogo nakulangira ebigambo ebinene biti ye nga buli kyakola akirabamu negativity mala bwatunula amaaso ago tanzimuula oyo kumba omwana Katonda bannanga agusaza bwenkanya awuza omwana antunuulirawo bikumba omwana ayina ndali buli kamu konna ng'anoonya kamulondako ekibuuzo kyembuuza gwali mu comment section awo Irene Namubiru yakola ki maama we oba nze noganja nnina endowooza oba taata wa Irene Namubiru yayisa bubi nnyo maama gundi mukyalo abalala yamuzaala musajja omu maama wa Irene ze nnina endowooza tayinza kubeera nti yazaala musajja omu amukonksure walabika bano biri awo cause ndowooza nnyo Irene aba yakola ki maama we kuba bannange ffenna mmuze tumanyi maama n'obugombo bwa maama eri omwana aba yamukola ki naye maama ono naye waatuukira kulinesa maama oyinza mukola ki n'ateekawo embeera eyo ate bafaanagana sigamba nti oba yamukyusiza mu ddwaliro twandigambye nti oba yamukyusiza mu ddwaliro oba baamumusuulira naye bafaanagana nnyina kamuzaala kamusindika incubator maaso 10 byonna maama byonna biri awo okitegedde kakati awo ekibuuzo kye kiriwa ekibuuzo Irene yakola ki maama ekyamutuusa kuba yakulaga nti bano ba siblings be abalala oba baganda be balinga batalina buzibu na maama n'ate ye bw'abanga gwe yateeka bw'ati ku kisenge Namubiru ayinza okuba nga naye aliko question mark andi kakati ye waba aliko question mark maama vaayo olambulula ensonga maama tumuteeke kazito nkugambye essaawa zino maama talina wakivaamu ye mubi ye maama akyasinza obubi ku duniya okusinziira Namubiru bw'amunnyonnyodde okutuusa nga tufunye ne sayidi ya maama n'atuula n'agamba oyo omwana wange nze yamuzaala bwe nze ndi konko shuwa senga maama embeera esobola okulijjayo lyeri amuyonsa nempanda amaluwa tuwetu omwana yakola ABCD kubanze senga senga Irene ayina kye yakola maama we nga kibi nnyo senga maama yavaayo dda gomayo obusungu bw'aba alina maama senga yavaayo dda kati ye bamutaddemu cause it's not the first time kati wana ate oba wandiika akatabo oba maama wandiika akatabo naye wandiike mbu Irene Namubiru knows Irene Namubiru knows anawo n'omwana agenda kukola sente nze nabadde mmanyi gundi kola sente mu kintu kino oba abateeseza ne maama we naye maama sika sente asobola okutuuka awo maama sika sente waliwo olutalo sinzivu wakati wa maama n'omwana kati nze kyenkusaba nga kigatto wange Ganja Fad story eno eri developing story enkya njagala onoonyereze maama muteeke kababi kuba nawuliddeko nti mbu Irene agenda twala maama we mu kooti ate mu kooti amutwalirayo ki abitebye ebino tebigenda kuggwira wano kuba kati Namubiru ate kageza n'amegga alume bannanga alume Namubiru alume kuba kakati ensi yonna saawa zino bawulidde sayidi ya maama ne maama obusolosolo bwe yeekoze omanyi statement eno weggwereddeyo my mom knows if I die my mom does what kakati awo tuli ekitegeeza maama we amwagaliza ntaana awo waafa maama we yamanya ekitegeeza maama amwagaliza ntaana kati ono omwana amutwale mu kooti kati ate maama yali asindikuseeka abazugu era ne maama ne bw'aba ayagala mujja mu budde era ajja kuyita mu kikikyaka ayinza naye kikikyaka baloopawa tuyina audio ng'amutiisatiisa mpozi nga audio ye agamba ayina audio tewamuwulidde naye ate audio bwe ziba za ddogo teri mpoziko nga zangenda kuteega awo n'ampulira
yawo maama asibwa naye bwagamba nja kusindikira ejjembe. Mpoze ejjembe weliba awantu ne bakuba essasi lyo livaawo. Buli misinde ejjembe terikolagana n'amateeka n'amateeka tegakolagana na jjembe buli omu ali bibi. Kiringa kitambo. Ebakukwata kyo kidduka. Era omuntu ayagala okumalawo. Oleme kubaako gy'omuloopa akuyita eyo mu ebyo ebintu. Dogo ye science yagaana obbikkiriza. Tebiriyo. Naye mbuuza. Amateeka tegabikkiririza. Science yagaana obbikkiriza naye nze nina ekibuuzo. Okimanyi nti abazungu bano basinga obulogo. Balogo naye kaakati. Kuba bo waliwo yali agamba mbu eddogo teririyo mu bazungu. Ekigambo witchcraft kyavaawo. Ate kati eddogo ly'omuzungu toligerageranya na ku bino byaffe. Lyasuseewo. Ensonga lwaki? Sawa zino mwenna mutinkiza na Illuminati. Simanyi biki. Simanyi omuzungu ku ddogo. Mulaba edduka. Mulala nnyo. So ebintu ebyo gye biri lwakuba nti ekintu kyonna ekitabaako bujulizi. Omuntu akuziba emimwa ogenda muga nti yakuzibya emimwa yakoze ati. Akubye ejjembe likuleeza enkaka. Akusudde ddala okunamidde abaana bo weeyambudde yambudde okoze otya. Abamu nno balya gundi balya buno bu bisikuiti bukuki ne bagwira ku bantu edda. Naye gwe kabisikuiti ako kakuba kaira ko kakuba yali TV presenter. Bamusanga mutwe yepamidde. Bana abalyambuliza simanyi asanze kuki yereketerako. Inzira tayiza kunnuma bweti. Kakuba n'ogweri. So ganja. Mutudde muzaatandise ganja bakitabaaka. Botanneesonyiwe naye nange sigenda. Owulira bonzitira ekifaananyi. Oyinza okuswala tekirabika bulungi. Anno kaakati ekibaawo abali okumpi kye bakola. Tuli bangi lwaki agambye oyo? Oyo ye muzibu oyo. Oba owedde. Olokooti y'ekyalo eba egusaze. Olokakkana malivu senga akyaliwo nga tali mu kkomera. Ave ku kyalo. Bamutadde ekirevu kyonna baakisala musajja waabwe. Obuzibu bw'alina tawulira era ajja kufuna abalala. Naye bannange era kantwala omukisa guno bannaye omuntu yenna nga musalafu mutabuliiki. Tozza misango bw'oba otambulira ku nkola ya nabbi. Obutabuliiki tebukola muguni mu kkomera. Tozza misango kirevu bw'osigazaako. Naye kambuuze lwaki bakisalako? Omusu asobola okwetugisa ekirevu. Kibonerezo. Bakuba psychologically. Ze enviiri za ntambi kati ntambi omutwe gwalina tegutegeereke. Naye ntambi alabika bubi nnyo naye alimba. Gulinga ekigaati. Omutwe gulinga ekigaati kino ekya bofu. Ganja bannaffe aba Julam Financial Services. Tubajukiza abantu nga tusiibula. Bannange nno bano beewaayo kulabika nti bakwatiza ku baana ab'obuwala myaka 2 paka ku 35. Oyagala ogenda mu ggwanga lya Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Dubai. Okwenoonyeza ku kigulira magala eddiba naye ng'obusobozi tebuliiwo. Okwenoonyeza kamwanyi. Butereevu. Bagaba kye bayita foreign employment loan oba okuteekamu akasimbi n'osasula ng'otandise okukola. N'ogenda mu kyondo kya Buwalabu. Butereevu. Ayagala ogende Canada wano togendawo. Then n'ogenda ne weenogera kamwanyi. Namba y'essimu 075 26 73 640 oba bafunye bulungi nnyo mu mbeera efaananako bwetyo. Naye nga tufundikira tugamba nti maama aveeyo aleete obujulizi bw'abanga namubiri alina kye yamukola tugutunulemu. Tumutwala mu kkooti tofaayo teweeraliikirira. Tumutwala mu kkooti teweeraliikirira. Ate era bino bye bagamba simanyi omuzadde tasobya. Owayulini namubiri yasobezza. Ne Katonda agusala bwenkanya bw'otatuukiriza buvunaanyizibwa bwo n'oyagala okuyimbya endubaala olw'okuba baakusukkiza. Naawe Katonda akubonereza ng'omuntu. Janja salamu aleikum. Wadde oli maama olina okuba ne humanity. Salamu aleikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. So ezo ensonga bwe zito bwe ziri. Ali namubiri awanda muliro. Ngenda leeta abantu ab'enjawulo babeere nga boogera ku nsonga eno. Abakulu, abato, goteesa otya. Ensonga eno gyogerako ki?
mu comment section ya muzere Megaton ngemanya ku mazzi story ne stories endala nyingi nnyo toba ku mukutu gwa Megaton Media tubaagala nnyo.